situle wuuyo anafiiziddwa okufa era kati mumusabire yajja na la ilaha illa Allah kyekyokka kyasobola okuddayo nakyo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la yubaqi illallah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد ولي الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا nga ngenda okumuyita waliwo ensonga bbiri. Ku lw'ebiseera tusaba abamussaamu ekitiibwa mukkakane, amaloboozi gabeere wansi. Mbakakasa mbayita abakolera erikodi gye mugenda okwongera ku ndala ey'okwogerera eddakiika 3. Tusaba okukakkanya amaloboozi n'obutakuba ngalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jajja ffe Mboga, mukadde waffe Supreme Mufti n'abakulembeze bonna ab'obusiraamu, bakulembeze bannange mwenna bamemba ba Parliament ne mu bifo ebyenjawulo, bakungubazi bannaffe mwenna bwe tuli wano leero Kasozi Kibuli, n'abo abatulaba okwetolola ensi yonna, kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Sheikh Nuhu Muzata. Mukadde wange Mboga, nzikiriza nkukubagize ak'ensusso olwa musajjawo atabadde wa bulijjo. Amawulire gantuseeko lunaku lwajjo nga ndi kapchorwa, naye nange mbutuufu naweddemu amaanyi, era newankubadde bampadde eddakiika 3 zonna, nsaba Mukama nyambe fune amaanyi wadde agoogerera eddakiika enamba. Banange kitalo nnyo kitalo ddala ekya Sheikh Muzata. Obusiraamu bufiiriddwa,
Uganda efiiriddwa, Obuganda bufiiriddwa, ekika ky'enjovu kifiiriddwa, naye nange ng'omuntu nfiiriddwa nnyo nnyo nnyo. Nze ng'omuntu Sheikh Muzata abadde personal. Sheikh Muzata abadde anjagala nnyo, ate si kunjagala kuno okumbi biyita, naye Sheikh Muzata abadde ne kye bayita tough love, nga be bakadde baffe naddala ffe abatalina bakitaffe be twasigaza abatukeepinga mu order, nga ne bw'aba akwagala nnyo bw'obanga ava ku mulamwa ayanguwa mangu n'alya mu ntama. Era y'omunze ku bantu be mbadde nsinga okutya okunyiiza, ate ekyo mu ngeri emu oba endala ne kinkeepinga in order. Sheikh Muzata zinali namulaba dda, era yanzijukira luvannyuma n'amanya nti nze kavubuka akamu ku baana bangi be yakuza ku Biraali ke baayitanga Swaibu, newankubadde nga saali musiraamu. Naye ate twayongera okubeera close lwe tusinkana mu kuziika kojjange eyali sipiika wa Buganda omukadde Kaddo Sserunkuuma, kwe kumanya nti abamuzaala bandiga nange abanzaala bandiga. So ne kivaawo nti siri just mwana w'Abasiraamu, naye nze naye nga tuli baana abazaalibwa ab'endiga. So Sheikh Muzata nze okufaananako n'abantu abalala bangi naddala abavubuka tubadde tumwenyumirizaamu nnyo. Sheikh Muzata abadde musomesa, nga tasomesa Basiraamu bokka, wabula nga asomesa Bannayuganda bonna. Sheikh Muzata ku saidi yange abadde ampa a sense of security, era simanyi bwe nyinza kuyimirira wano Kibuli nenjogera nga Sheikh Muzata taliiwo. Simanyi bwe mbeera ku mikolo, naddala emikolo egy'Abasiraamu, nenfuna confidence nga Sheikh Muzata taliiwo. Omu ku basajja abakulu betubadde tumanyi, betubadde tulinamu essuubi, nga tatya biduduma, nga buli muntu amugamba, nga bagamba amazima. Ye Sheikh Muzata bwe tufiiriddwa. Kyanaku nnyo Sheikh Muzata yafudde mu mbeera bwetyo. Musaasire bakadde bange, kuba ffe tuli inspired by Sheikh Muzata okwogera amazima newankubadde galina be ganyiiza naddala abo abakulu. Sheikh Muzata yatulaga nti tekiba kibi, era yatulaga nti bw'obeerawo ku lw'amazima o inspiringa oba okwata ku mitima gy'abantu bangi. Kale nno newankubadde tuli mu biseera eby'ennaku bino, manyi nti abantu bangi nnyo wano n'okwetoola ensi yonna abakyalina ebibuuzo ku mitima ku nfa ya Sheikh Muzata. Era munansonyiwa okyogera bwe nti bakadde bange, nteekamu nnyo ekitiibwa famire ya Sheikh Muzata. Naye era mmanyi nti nabo bakuuma mpisa, oba oliawo omukulu yabakubidde dda akasimu babeere bakkakkamu. Naye nga bwe bityo bibadde bibeera. So nze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripooti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzata yandibadde yafulumye dda ku nfaaye. Kubanga bwetyo bwe tubadde bakadde bange mutudde nnyo wano Ekibuli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka, negenda bwetyo. Oba oliawo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabugo oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku ku mitima gy'abantu olw'abantu baabwe ng'abo. Omugenzi Kirumira bwe yattibwa tetwafuna ripooti, wabula omukulu yasindika abasindise ne batwalira kitaawe akasente. Ebyo byakoma bwe bityo. Omugenzi Yasini Kawuma bwe yattibwa ripooti yafuluma, naye omukulu yasindika be yasindika ne batwalira abantu be akasente. Ebyo ne bikoma bwe bityo. Ne bamasheeka bonna bonna abaze battibwa. Era mwenna mwabadde ku TV
nga mulaba omukulembeze w'eggwanga ng'agamba abo bannayuganda be twase tujja bawaayo ssente. Kati nze muli mutima ne neebuuza n'obulumi obw'ekitalo nti ddala kati Sheikh Muzata apimibwamu ssente mmeka? Si kusiga bukyayi bakadde bange, naye oba oli awo ebiseera bwe biti bwe tulina okwogera amazima bwe gatyo ate ne tusigala nga tukyabanja okumanya. Bakadde bange kitalo ddala, naye nga maliriza njagala buno obubaka bugende eri mwenna. Manyi tulina bakadde baffe bangi nnyo, naye njagala buno obubaka bugende specifically eri mmwe bavubuka bannange abansingako akatono mu myaka n'abo bensingako akatono mu myaka. Sheikh Muzata kati agenze, naye abadde musomesa, era yene essaawa okutandika okulaga nti tubadde tusoma mu bulamu bwonna bwe tumulabidde. Omwogezi omu akyogeddeko wano waggulu, era nezikiriziganya naye kuba nze nga ffenna tonyamidde n'emikwano gyaffe nga tugamba Sheikh Muzata taddizibwawo, Sheikh Muzata taddizikawo. Ne Sheikh Muzata yazaalibwa mu 62. Wabaddewo abakulembeze ab'amaanyi naye bwe yalabirako n'afuuka ekyo kyali, era nkakasa naffe tusobola okukakasa nti tubadde tumulabirako ne tufuuka nga bw'abadde. Njagala obbajjukiza nti ekijanjaalo oba empeke y'akasooli okuvaamu empeke nnyingi emala kugwa mu ttaka n'evunda n'emeruka ate n'evaamu empeke z'endala nnyingi. So njagala obbajjukiza nti buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti bye tubadde tuyiga ku Sheikh Muzata bibadde tebituyita ku mutwe. Buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti olugendo Sheikh Muzata lwatambudde terufudde ttogge. Kitukakatako ffenna okumakinga sure nti ebirubibwa bya Sheikh Muzata eby'amazima, eby'obwenkanya, eby'enfuga ennungi, eby'okubanga tetwekkiriranya nga waliwo okunyigiriza bannaffe. N'eri mmwe baganda bange bakojjange abasiraamu kibakakatako, kitukakatako ffenna okulwanirira eddembe naddala eri abasiraamu. Abadde nga akyogera buli wafuna omukisa nti abasiraamu bangi bali mu makomera nga tebalina musango. Abasiraamu bangi bayisibwa mu ngeri etali ya bwenkanya okufaanana ne bannayuganda abalala. Tuli mu kampeyini, sijja kudda wano ŋŋambe nti nja kuyimbula buli musiraamu atalina musango newankubadde kyentandikirako. Naye era mmanyi nti kikakata ku buli omu okulubirira ekyo ekigendererwa. Ffenna tutambulira mu kufa bakadde bange, ffenna tutambulira mu kufa, era twandibadde tuggwamu nnyo amaanyi ng'empologoma nga Sheikh Muzata tuli mu muziika olunaku lwaleero. Neze njagala obbategeeza ate nyongedde kufuna maanyi, kubanga oba Sheikh Muzata tugenda muziika leero kitegeeza nti buli omu tusobola omuziika. Era ekyo kitujjukize nti buli muntu eyatondebwa ku nsi kuno alina okukomba ku mpeke y'okufa. Buli omu malayika eyo gye bayita alumawuti erina omunona. Kale nno tolitabatiisatiisanga, olitabakolangako effujjo, olitabagambanga nti agenda batta. Tewali yatonda muntu, tewali alina buyinza okujjako oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Neyanza nnyo okumpuliriza, neyanza nnyo omukisa gwenfunye okwogerako nammwe baganda bange. Nyongera obbakubagiza abasiraamu n'abatali basiraamu, abato n'abakulu, abo bonna ababadde nga bawuliriza Sheikh Muzata nga bayiga mu byatusomesa. Sheikh Muzata awumudde, naye olugendo lwe bwe lukomye nsaba ffenna olwaffe bwe luba lutandikira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Ongeri entongole tusooka etonda kwa mukadde waffe Sheikh Hussein Rajab Kakoza tasobodde kuba naffe wabulwadde naye alyeko eyo bulwadde wabula kyetubasaba obulwadde mulwadde naye ateekanga ekisawo gamukugira abalambuzi mumuteeke mukuwa insha allahu taala. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Katusabe Allah asasire Muzate bamemba b'olukiiko aba management ne executive kino Mungu kyatugeredde tukisiimye nye tuli bamativu nti Allah ajja tukwatirako in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tusaba Katonda Muzata kaburi yagifuule ekifo mu bifo bya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. اللهم الحمد ربنا لك الحمد. الله أكبر الله الله أكبر wagenda okujja omulundi omulala n'agamba wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti fa innaja minha sahibuha, omuntu Katonda bwakusaasira n'owona ekinnya ekyo. Tusaba mukadde waffe, muganda waffe, mukwano gwaffe, Allah amusaasire awone ekinnya ekyo. Tusaba Allah asaasire Seeka Muzata kabbuli olwaleero
erindiridde mukadde waffe Sheikhe Uthmani ng'atulika n'akaaba. Omwana Hanim yamwebuuzangako n'amuga nti mukama wange yudhkaru aljanna wa kullu ma fiha, boogera ejjana na byonna byo ebigirimu, kubanga mukama waffe Supreme Mufti bw'atandisaawo okusabira Sheikh ejjana ndabye nga buli muntu atulika n'akaaba. Ne Uthmani omwana amuga nti Sheikh Alfan Sheikh Yasin Sebo sembera otuuke wano kulwa program gye tulina n'omulimu gw'olina okukola mu kidaala kino. Nga bw'ajja singa oyagadde kwogera ku Sheikh Nuhu Muzaata obudde tebumala, olw'okuba tekimalikayo twasazeewo buli omu naawe weerekerereze wamu naffe oyogere. Kano kabadde kasiriikiriro ku muzindaalo mu ngeri y'okulungamya abalala nti nabo oba oliawo kye bandikoze. Tusigale ku ndagaano y'ekifo kino okubanga kikkakkamu, tweyanziza tweyanzeege. Omugenyi waffe atuuse tusanyusa okulaba. Sebo Sheikh genda mu maaso. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صرنا وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا انصرنا على القوم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الذين آمنوا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ادخلوا جنة. إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضر وآية
لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر de bwamutawanya n'abeera mu lumi ne tumuddusa mu ddwaliro. Abadde n'obulwadde bwe obwa sukaali n'obulwadde bwe obwa pressure, naye yagonda n'atandika okulumizibwa mu nnyingo n'abeera nga takyalina n'amaanyi. Abasawo bakoze kyonna ekisoboka era tumubaddeko nga n'omusawo abadde akulira okujjanjaba sheekhe ye Dr. Bagonza Mwayekike. Tutudde enkiiko ez'enjawulo ku bulwadde bwa sheekhe okulaba tukoze tutya, naye kyonna ekisoboka kikoleddwa era kikolebwa mu kukkaanya n'okukkiriziganya. Tumwe ku ddagala lino, tumukyusize ku kino, tukole bwe kiti. Naye mwenna buli ali wano mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nze kindeese wano kubeebaza, mwebale nnyo kuba omuntu ali wano ate tokkiriza nti ekigoogwa yebali kyokka ng'ate ne kawempe bagize ki basigadde. Mwebale nnyo okulaga omukwano ogw'engeri ng'eyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mukadde waffe Mungu alina engeri gyamututtemu yamangu nnyo, ne ffenna tukkiriza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Twagezezzaako okugira kino okugira kiri, byonna ne bigira ki ne bigaana. Mukama Katonda bw'atyo bwe yakiza eki, naye nga twebaza, mwebala okutuwa buli kimu na buli kimu kyonna kye mukoze, era nammwe Mukama Katonda abawe ebirungi ku lunaku lwammwe. Nsaba kati kino ate nebaza nnyo gavumenti yaffe etukoledde omulimu mulungi nnyo, yonna okuviira ddala eri mu ddwaliro n'awakanga mukadde waffe mbadde muwulira bw'ayogera, bagezezzaako okugira ki muzinka. Tukyebaza nnyo, yebale nnyo, yebale ddala naddala omukulu w'eggwanga lino. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ebisingawo ansabe munnange ono bwe tuli naye abeeko kyagira ki kyayogera.